Olwaleero lwe lunaku olwokubiri ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Ssingo bagaba omusaayi okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okutaasa abantu be abafa olw'ebbula ly'omusaayi naddala mu malwaliro ag'enjawulo mu ggwanga. Enteekateeka y'okugaba omusaayi olwaleero eyindidde mu ggombolola bbiri okubadde Mutuba 3 Bukomero Muteesa ne Mutuba 16 Muwanga, era abantu ba Kabaka bangi bajjumbidde enteekateeka eno ng'omulabirizi w'obulabirizi bw'Emityana Ssaalongo James Bukomeko yakulembeddemu abeeno mu kugaba omusaayi. Omulabirizi w'obulabirizi bw'Emityana Ssaalongo James Bukomeko alabudde abantu abali ku mutendera gw'obukulembeze abalina ekirowoozo ky'okulemesa abantu okwetaba mu nteekateeka ezikulembeddwamu Obwakabaka nti bano bwe tebalina bya kukola banuune ku vvu. Era mu ngeri y'emu okusaba abantu mu Uganda abatukulembera ng'era omukulu owa Kabaka Foundation bw'agambye tewaliwo kintu kyonna kiyinza kutujja kwagala Kabaka waffe. Ekyo buli muntu yenna amwesimbamu njagala okubategeeza ajja kugwa. Omulabirizi akubiriza bannassingo okwetaba mu nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka kubanga zigendererwamu kukyusa mbeera zaabwe ne yeebaza Omutanda olw'okwagala abantu be. Walagira ani omulala ayinza okulagira? Manyi waliwo abatasanyuka bwe twogera Kabaka waffe. Ffe twagala Kabaka waffe era kyalagira era tukikola ki? Tukikola. Ssenkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala agambye ekiswaza okulaba nga gavumenti ekuŋŋaanya omusolo mu bantu kyokka nga tefuddeeyo ku kyabulamu bwabwe. N'ebintu bingi wano mu Uganda tebyogerwako ne bitatwalibwa nga nsonga kubanga Abafirika obulamu bw'abantu babutwalira mu bulamu ng'obw'ensiri. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekibuga Christine Kayana Kimwero akunze abantu mu kitundu kino naddala abakyala okwetaba mu nteekateeka ey'okugaba omusaayi mu kitundu kino eky'e-Ssingo. Nange njagala nnyo okugaba omusaayi kubanga tewali atagwetaaga. Leero ffe bamaama kika n'olw'ensonga eyo buli asobola yenna okugaba omusaayi teweekuluntaza. Buli asobola okugaba omusaayi jangu obeeko kyokola. Twogeddeko n'abantu ba Kabaka abagabye omusaayi mu ssaza lino. Nnyo okuwulira nti omusaayi gwaweddeyo nti naye ono afunye omusaayi. Oluusi osobola okugwa ku akisidenti nga weetaaga omusaayi. Kati nga mu buli ngeri yonna bw'oba wagaba ku musaayi tekikuzibuwalira nnyo kufuna musaayi. Ebbanga ddene nnyo nga bwe mugenda mu malwaliro ago amanene nga bakugamba nti omusaayi tetulina, oluusi nga kikwetaagisa okuguteeka mu ssente ogenda ogunoonya mu gugula walala mu blood banks gye gusangibwa. Naye bwe twewaayo ne tugaba omusaayi kiba kijja kuyamba ggwe, abaana bo. Enteekateeka y'okugaba omusaayi ewagirwa ebitongole eby'enjawulo okuli Kabaka Foundation, Red Cross, Uganda Blood Transfusion Services, BBS Telefina ne Lediyo ya Kyabassa. Mark Jackson Kasule ne Posiano Mukiibi, BBS Telefina ageesigika. Mwebale bannassi.